Bwetwogera kati omukulu Ssettebo Habulwa eggwanga lirabika nga lyeyongedde okugwa era n'eno erimusobera abadde alyesibyemu emyaka 4 bwetwogera kati nga naye alaba ebintu takyabitegeera. Ababaka be abantu be naddala mu NRM bagenze mu maaso n'okwegabira ssente newatali kumanya nti basooka namutegeezaako nga bakomishona bwe beegabira ssente nakati beeyongedde endala. Kino nno kireetedde eggwanga okubeera mu kattu k'ebyensimbi olw'abo byawa omukisa okutambuza ensimbi z'eggwanga naye nga bo bazikola mu byabwe. Bw'atyo Omwami Museveni alabika nga ebintu bimusobedde era bimukyukidde. Okyanga alowooza nti munnange ye buli kimu yategeera naye mukwano gwange ensonga aziraba atakyaziraba era ddala nga bw'alina ziraba. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ye Mwami Museveni buli kyabadde abala kirabika nga kitandise okufubbala era nga takyalina lugendo okuggyako okwongera kumusabira. Era twongera obajjukiza nti Mwami Habulwa n'akabinja ke oba n'abantu be bajja kwejjusa ebyo bye bagenze mu maaso n'okukola ku bannayuganda era tayimu yaabwe naye ejja kutuuka ate era bajja kiwulira. Tulina okukkiriza nti bannayuganda essaala zaabwe Mukama azaaniriza era ali mu ziwulira. One day one time bajja kutegeera ekituufu kyeki era bajja kumanya eggwanga waagiriraga n'ani alizizza emabega. Kituyinza okuwa bannayuganda nti beebereremu ssaawa yonna omukulu yandiyitamu era omukulu yandibiza emabega. Sobola okubeera omuganda kyokola tulinayo abaganda wawu, tulinayo abaganda gere, tulinayo abaganda nakabala. Mumanye enjawulo ne bakaswa. Tulina abaganda tulina muffe abantu abawawudde empisa zaabwe ne bafuukira ddala abaganda n'okusinga abaazaalibwa muno. So buli muntu ali mu Buganda oli waddembe okubeera omuganda nza kugamba nze mubanda wa Kabaka. Kasita ofiitingamu n'oweeyisa ng'abantu abo bwe beeyisa bwekyo bwe kibadde ebbanga lyonna tekitandise ku mulembe gwaffe. Mumanyi omusajja gwe bayitanga Dawudi Okyanga? Dawudi Okyanga yali mukwano gwa Kabaka, yali mukungu mu lukiiko wano. Kummwe bonna tewali yali azaaliddwa. Kati oyagala kungamba tudda mabega oba tudda maaso? Tulina kubanga tudda maaso. So temuwuliza tribal sentiments za Museveni, but very importantly understand the problems of your region and speak about them. Totyanga kwogera ku kutulugunya kuli wammwe, totyanga kwogera ku kibataka kiri wammwe, totyanga kwogera ku busosoze buli wammwe kubanga bye biri mugenda maaso. Speak about them, but understand the plight of your people. Kubaba obatumanyiriza bubi abantu munnange ojja kufaanana like any other politician. Ate nga abantu baffe bategeera. They can see through the pretense, they can see through the lies. Make sure you understand the plight of your people. Njagadde nnyo kibabuulira mmwe abakulembeze b'omu Buganda muno. Many times tebafiringa represented. Understand the plight of your people and fight for them. Tulina muno bannaffe bangi nnyo. Tajja kwogera ku nsonga ziruma bantu ba Buganda. Ne bw'ozoogerako atajja kuyita musosoze nti toyagala Buganda kuba ozoogerako n'obusungu. Muli baddembe okunyiiga oba bawe ekinyiiza. Ate abantu mubabuulire kubanga Baganda bagamba ow'ebbanga bw'otomwemukira owebika. Mulina okulekerawo okwekkiriranya. Omuntu yenna bw'akukyawa olw'omugamba amazima oyo aba yakukyawa dda nga mwongere ogamugambe. Ensonga eyo nga givuddeko basibo ne bannyabo, omulamwa gwa leero gwakusinkana nze kigenderwa kyange kuba kyajinga. Tewakyaliwo budde. Twamala ebbanga ddene nga tugamba tugende mu kulonda oba tetugenda mu kulonda. Naye twavayo ne tubategeeza nti tugenda kugenda mu kulonda. Si nti tetumanyi Museveni kyapulaninga kukola, tukimanyi. Naye ffe tupulaninga kukola ki? Ninako tokyogera wano.
tugenda mu kalulu kano ke tuyita protest vote. Kalulu kakwekalakaasa. Okwekalakaasa mutya sijja sikasuka mayinja welo abalala nga kye kibakolera ate nabo sinze nja okujja obbaka. Naye tugenda mu kalulu kano okwekalakaasa nga tuprotestinga nga twekalakaasa tuwakanya byonna byonna ebiri mugenda mu maaso, obubbi, okunyigirizibwa na buli kimu. Era tugenda kuddamu tuwangule Museveni. Yapulaninga okukola nekye tunarespondinga ebyo byaffe byakuteesa. Naye tuddemu tumuwangule ku presidential level twamuwangula. Naye tulina okukkiriziganya. Tuyinza okuwa ensonga nti tetwali lwede bulungi. Tuyinza okuwa ensonga nti twalimu ensolima nnyingi. Tuyinza okuwa ensonga yonna yonna. But we have had 5 years now. So kana akalulu ke tugendamu baganda bange. First of all, my message to everybody, manual tulinawo abakulembeze, tulinawo bacoordinators, tulinawo n'abagenda okwesimbawo. Mbasaba mutwale obubaka eri bannayuganda bonna benyigire mu kalulu kano bonna. Batya buli omu asobola okuzanya paati ey'enjawulo, waliwo abagenda okwesimbawo. Nze mpozi nga muleeseyo omulala naye bwe waati wali mulala anze mwewulira musaba. Nekyo tekimala. Twagala okubeera ne candidate agenda okuwangula candidate wa Museveni kubulireko kuba ku LC1 paka waggulu ku presidential. Ate si kwesimbawo bwesimbi. Kubanga eno tegenda kuba by election, wagenda kubeerawo okulonda buli wamu. Manyi nti Museveni akozesa ssente zaffe nnyingi, manyi nti akozesa amagye gaffe ne tools zonna zonna eza coercion. Naye tusobola omusitrekinga bwe tuba tuli deliberate about it. Museveni bw'aba wano ekawempe yaleese abajja ati n'abapiso n'abadiso simanyi n'abaani bonna bonna n'abamalayo, naye ne tumuwangula. Abaffe kifaanana kitya ng'abo tubagabanyizaamu emirundi nga gijjo. Security ya Museveni bwe tuba nga tusitusa omulundi gumu ffenna buli omu n'agetinga involved ne wano mu Buganda wokka temumala tukontrolinga naye tulina Uganda yonna. So let us be deliberate. First and foremost, stretching. Waberewo candidate at every level. Ngari studied, checked, tested, and trusted. Ensonga nkulu nnyo kuba ku mulundi guli 2021 twali tutwalani aliwo naye tufunye yagenda okwesimbako kaadi yaffe ne tukuba engalo ate wano tetulina candidate twafunye candidate twali tutwalani aliwo si we kiri ku mulundi guno. Ku mulundi guno tulina choice kubanga muliwo bangi, so tugenda kutwala oyo eyeesigika, ali capable ate nga ali reliable. Tugenda kutwala oyo alina obusobozi ate nga tusobola omwesiga. Bandi mulina obusobozi, mufuwa oluzungu, musiba amatayi, naye tetubeesiga n'ensi tebeesiga. Njagala nnyo mumanye nti tetuli basiru kimala musota kutulumira mu kituli kyekimu emirundi ebiri. So let's get involved. Abamu mwesimbewo, nze navayo ne mbakubira omulanga mugweyo mwesimbewo baganda bange. Buli wamu mwesimbewo muchalenjinge. Nawali omuntu vayo nawolage obusobozi bwotuba pime buli wamu. So get involved, brothers and sisters. Abamu muveyo mwesimbewo. Abalala abateesimbyewo mutuyamba okuorganizinga n'abalala mubeere mu bawagizi, naye buli omu abeeko kyakola mu kulonda kuno. Namwe baganda baffe abali eyo ba foot soldiers n'abalala ba citizen b'eggwanga, buli omu mu Uganda, buli muvubuka eyeesobola nsaba abeere foot soldier. Buli muntu yonna yena gy'ali weewandiike, tetujja kulabira ku mirimu gyo. Buli omu agetinge involved basebo ne banyabo mu ngeri eyo tusijja sobola okutendula Mwai Museveni. Ekirala basebo ne banyabo kyenjagala basaba naddala mu abakulembeze mubeere kwalaali. Be real.
mubere kwalaali kuba abantu basobola okulaba omuntu abadongowaza, abantu balaba ate ffe tugoberera abantu. So be real. It's important to tell you that you must be real. Faith. Tetuli just kibiina kya byabufuzi. Bannange tuli wano ino National Unity Platform kyekino ekitebe kyaffe. Naye ffe tetuli kibiina kya byabufuzi. Just tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We the people of Uganda are bigger than NUP. We the suffering people of Uganda came together under the theme of people power. Fetuli people power. NUP is just the organized version of us. The political version era NUP ebera functional mu ngeri ya kulonda mu biseera bya kulonda. Emirimu gye tusinza okukola myaka 5 egiyise tegibadde organizational. Wabula Mwai Museveni ya making to show ateka ku pressure olabirira basibe kujanjaba balwadde kujja abantu makomera kwewa oyo secretary general waffe je emirimu gy'abadde asinga okukola ne bannaffe abalala. Naye omulamwa gwaffe munene nnyo. So mwe ba members ba NUP ng'olina ne kadi yo toyina njawulo ku munnayuganda gw'osanga nga tatukangako n'amano ku kitebe. Mulina omugabo gwe gumu era we mbamba tuniyamba tunuulira mu level yeegi. Obuvunaanyizibwa bwaffe n'amayinja ge twagala gatikiwe tugalinde nga tumaze okukola omulimu bannayuganda gwe batusuubiramu. Ekyomukisa omulungi bannayuganda bayimiridde naffe, batambula naffe, batusapootinga, batuwagira, batuwolereza, batubanja batumanyi, batufudde outstanding. Ekyo kya kitiibwa nnyo. Sagala kitulime making any different from these common Ugandans. It's important. Bwe twajja wano twabagamba ffe tukkiririza mu servant leadership. Servant leadership kitegeeza nti gwe omukulembeze gwe mukozi w'abo abantu. Bali be babosi. Ate nga kituufu kuba abo abantu beesaddaase. Tutambulira mu mmotoka za bbeeyi, abaana baffe tebabagoba school fees kubanga omusaala gwa MP ogwa meya n'omulala gwa bbeeyi. That is supposed to be the deal. Ye social contract gy'olina n'abantu. Bo bakuwadde byonna by'oyagala n'ebitiibwa ebyo. Ne mu layini y'emmere tosimba. What is the exchange you're giving them? Loyalty. And that voice, eddoboozi lyo baalipangisizza oli ku musaala baakupangisa okola omulimu gw'olina okukola. Bw'oba tokoze mulimu bantu gwe baakulondera oli mubbi. Lwaki abantu abo kusindika mu office eyo bo baatala afya, abamu bali magombe, abamu bali makomera. So we must understand that this is a deal between us and the people. Era gwatatu oba tobivaamu ng'obivaamu. Bino byanjawulo omusiri ebiri ebya bulijjo. Twesubjectinga ku mulamwa gwe tulina otambulirako. So tubeere real, ladies and gentlemen. Tukikirira abantu kubanga tuli people power. Ekyo nno kijja kundeetako nsonga yange, manyi bagyogeddeko. Abakulembeze abali wano mpulira mwogera nnyo ku nsonga ya kaadi. Yani yagituuma kaadi. Honorable Nsamba yalinga kaadi. Bagitanga tiketi, bagitanga fulaga, kati bagita kaadi. Kyonna kyekiri. Bassebo ne bannyabo. Okusookera ddala njagala mumanyi nga ekigibwa kyogeddeko. Si nti mwe abatuuka bano timwekka mwe musaanidde. Naye nti si ng'omukulembeze ate kikwetaagisa okonekitanga ne bakulembeze banno. So ate gwasigaddeyo ate oba bubi nnyo okusinga atuuse. N'okusingira ddala, it is not your proximity or closeness to the president or leadership here that will make you exceptional. Okuba nti gw'osemberedde president oba osemberedde lopo oba osemberedde abakulembeze baffe bonna tekikufuula wanjawulo. Bonna abavuganya benkanankana era ekadi yaffe egenda kuba yakuvuganya. Ne deputy president waffe bamuvuganya. Muwulidde wano awaana secretary general waffe Lubongoya ne nga mujubisiza nnyo kati fe abawagira Abudu Soja tugoyingewa.
manyi nti sekretary general waffe abamwagira bangi naye naawe sebo bajja kuvuganya ate bwe bakuwa akalulu bwe bakuwangula so ebyaffe byakuvuganya sindi nze ntukirira food soldier ono nze ntukirira ono no tugenda bikola musana omulungi obudde bukyaliyo mugende mwepopularizing eri abantu kuba abo be bakama baffe ne bw'obeera ng'oli wa kitalo otya naye ng'abantu batugamba kyanjawulo munnange ffe tuli people power tujyagoberera bantu ate nga mwali mukirabyeko era mujja genda mukirabako mumanye nti omulama gwe tusinga okugoberera ze values zaffe zetwawandiika awo tukiririza nnyo mu bwenkanya ne mu kwenkanankana eri buli omu so tiketi yo teri wano ku kitebe eri mu bantu naate njagala okozesa omukisa guno era nkyogereko deputy president waffe kyayogereko bana ebyayogedde byonna byonna deputy president bituufu era muwagire era nzikanya naye constituency examination nange mba ndaba bannange examinationinze oba omentioninze ntono waliwo n'abalala bendaba ezaako byayagala so sebo obuvunanyizibwa n'obuyinza obwo obuyina okupepeta n'okumakinga sure otujjamu buli nsolima kubanga obudde tubuyina eri bannaffe mwenna ababadde batambula batagala mulina omukisa okwetereeza ebiseera bigenze bikendera ze mbadde manyi temukyawera na mwezi naye deputy president bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye leero mmeka 22 after 22 omwezi ogujja nja kuba busy so abalina okwetereza mwetereze kubanga kugenda mu maaso g'abantu naawe ng'oliko kazambi era tugendayo mu maaso g'abantu tukuteekawo nga bwe bateeka Balaba mu maaso ga Piraato tugambe basebo n'abanyabo kiri kitya tulekeemu obawulidde. That's exactly what it's going to be. Mukyalina obudde okwetereza basebo ne banyabo. Tumanyi buli muntu asobola okuseerera ne the whole idea kwe kudda ku mulamwa ate n'okidemonstrating nga mu bikolwa byo so si bigambo byo. Tumanyi bulungi nnyo nti n'abalala bajja kukomawo nga balina simayiro nnene nnyo esinga n'eyange kubanga tusemberedde okulonda ne eyiyo lwaki engendayo. So be sure tetugenda kuttira muntu ku liiso atattira bantu ku liiso. Tuyimirirako mubimanyi n'entambula yaffe mugimanyi so mwetereze. Constituency nyingi nnyo gye tutalina ababaka nga bwekyogeddeko ne wano wenyini simanyi oba tulinayo mubawo omubaka waffe waawana aliko NUP ticket naye wana amanyiwo. So ezo constituency zonna ezirimu abatagala ziri empty nga deputy president waffe bwagambye musobola okukyalenjinga sindi eno oli empty nti entebe wali empty ono yagendayo wali open. Abantu bebajja okusalawo ku nsonga eyo. Njagala okubasaba abakulembeze be tulina wano banange mubeere outspoken. Mubeere outspoken tubalabe nga mwogera. Tetubagambye genda kasuka mayinja. Waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP baŋŋamba ngende enjo kye petrol station bwe nagaana ne balyoka bankyawa. Banange sibagambye okwokya petrol station bagambye kuwugira. Ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken